Ku muwendo gw'abasirikale abawerera ddala 127 abatendekebwa Kaweeweta, abasirikale 7 bokka be balina emirimu era nga bakola, wabula nga abasigaddewo bonna abawerera ddala 5 tebannaba kufuna bya kukola newankubadde nga baamala emyezi 3 mu kutendekebwa. Bano bagamba nti enkola ekozesebwa bakama baabwe okugaba emirimu si nnambulukufu bulungi era nga kaakano basaba Ssaabaduumizi wa poliisi okuyingira mu nsonga zino. Kaakano bawezezza emyezi 3 beddu nga babungeeta ku nguudo. Bano era batiisizza okugenda okwekubira enduulu mu minisitule y'abakozi okuyambibwa. Wabula ye omwogezi wa poliisi Fred Enanga bano abalabudde ku bikolwa byabwe nga bwe bagenda okubonerezebwa. So there is not anything like issues of corruption in this, because those transfers are directly conducted by the Director Human Resource Administration, except if you're telling me that is corrupt, which is not the case. And then he makes the proposals to the Inspector General of Police. Enanga ono agamba nti ekitongole ky'emirimu mu poliisi kikola kyonna ekisoboka okulaba nga bano bayambibwa okufuna ebyokukola. Wano era abasuubizza nga bwe bagenda okuweebwa emirimu mu bbanga lya mwezi gumu gwokka. Mulimu abamu abakitwala nti abakitwala obubi olw'okuba nti baba tebalina kye bakola, naye nga poliisi ng'ekitongole tulinawo kye twandiise nga deployment, transfer and deployment policy. Tiri wakati wa director akola ku nsonga eza administration oba akulira ensonga eza administration mu poliisi, era yalina olukusa okulaba nti abapoliisi bonna bateekebwa mu bifo bye bajyamu okusinziira ku ddaala lye baliko, okusinziira ku buyigirize, okusinziira ku busobozi, okusinziira ku bwetaago n'okweyongerayo mu maaso. Eggulire lino likusakiddwa Kennedy Muhire ku WBS Television.